Muzeeyi abantu babadde babuuza mukwano go General Muhoozi yakulonze era tuwakkiriziganyiriza twayogedde wayogedde ne General nayogedde naye General Muhoozi omanyi ebintu bino bya history bibeerayo amanya Mushega yagamba nti history does not repeat itself but fools repeat mistakes other fools made in the past. Nefe mu political science tukugamba nti history is a recording but political science is an interpretation. It gives interpretation. It's a similar situation can occur with the different players. Kakati mu Buganda omulembe gwa Ssekabaka Muteesa olubereberye abaminsani abangereza Muteesa yakwatibwa obulwadde enjoga ensajja kati ziriko ddagala kujja kumuzuukizi n'emmamba kakati neerumanya abantu yobalaba buyita obulwadde bw'abazira kakati abaminsani abo bajja n'eddagala lyabwe weewuunye bajja n'eddagala oba bafunanga atya surprise oba batya you never know kati abaminsani abakatuliki ne bakuba Muteesa empiso ate yasula bubi nnyo imagine omuntu atawulyanga ku mpiso n'empiso y'ekiseera ekyo si bwe buno obutono wabanga lukato ng'eddagala oteekamu tondo Muteesa yasula bubi ne bagenda mu baminsani abangereza ba Anglican missionaries ne babaga nti bakubye Mwanga nti Muteesa bamukubye obutwa n'abagoba mu Buganda yali abasi ne bwe baali bagenda mutani wa Muteesa Mwanga yadduka mu lubiri n'abaga nti taata abagobye naye nze manyi temuyina musango babawaayiriza era nze bwe ndifuuka kabaka nja kubakomyawo mugende bulingugwe is a true story mu nsiko Beesi yali alimbye ti mukyala Njuba nezezinga bawadde Museveni obutwa nga Mambulugga. So history repeats itself. Nti after being dumped on Kasasiro, Muhoozi has realized my potential. Why? Because abakuba Muhoozi bebamu abakubanze bebakuba Muhoozi ti their strategy wali womujoze nnyo eyo strategy ya Zimbabwe era agenda kweretera ekizibu. There is only one person who is creating a trouble for Museveni. Nobody else. Tiwe yali azimba baki waliwo yamuteekamu ekiwuka mu mutwe nti asobola okufuga eggwanga kakati ne yeebalya tukiyita gundi tuyina kye tuyita mu political science shadow over the throne syndrome. Otandika okujoga abantu n'ojoga aba state house n'ojoga abali mu government n'ojoga buli muntu yenna nga omanyi tukira shadow over the throne syndrome. Waliwo yalwala obulwadde obwo ne Beesi yali abulwadde n'ajoga ensi yonna n'agoba bannakyobe n'agoba nze mbiina ku video nakyoba aveewo kuba muwase ate nze mutomezezza nnyo kuba yalowooza how can this man who says in his honor defeat him? It's the brain. Where were you staying? Where were you staying? Gweyinaki bende biwanunga muli baavu nadda kunze ataddewo doni bama immediate I left mu department ajja genda kakazi gweja benyondo omutwe bomutwe ogwongwasi me to be humiliate him, humble him, throw him on Kasasiro. Kakati byabadde zaakozesa. Fe Abaganda tukugamba nti omwana aluma ensubi alumamu olukaawo. And two, never use success after success. N'ojoga kadoga abadde speaker n'omufuula minister n'oseka n'odduka n'oteekawo obuwo ebyo n'ebiri mu gavumenti byonna muntu omu yabadde abikola buli wamu ewali ssente ne mujjayo ogwanga ne mumuleeta alya ssente z'ekisaawe ono aliwo obuwa ye ne mujjawo yembwa yennyini ye tayinza kufuna ssente obujozi obwo bwe bubaleetedde ebizibu nti aba kasita Japan yali yakolagana ne Germany mu second world war ne bayiye abangereza ne bayiye ekyuma bakita emigima nga kiketta bano omusajja mu Japan n'agamba omugermani nti owaayi ekyuma kituketta otalo tebikyatambula hita namuga tikisoboka tewali alina magezi ago gakwate kakola kyuma ekyo abange bwatwalanga amagye Masaka nga abangereza bagajjawo bagatwala embalala hita namugamba olaba kakati ona Jose buli muntu yenna paka Allah lwe yamutuleta ku Muhoozi kuluna agenda kuluno bazimba ekintu kyabwe bakizimba bubi
ku malisi ku luno entwe za monitor entwe z'obuwamawulire bwa bukeddo. You cannot humiliate a person, malign him, undermine his future family. Nojoga omwana wa munne emyaka 10 eyasoma n'abakolera emyaka 14 nemuyole mbo nemukanyuka ku jeje kuti musebe advise answera amazi. I refuse to go there. We program ina kuba kubyafa ya nation NBS kuba mutu ina shares obupaka si Yesu. Fa Baganda tukugamba kasitojoga omuntu nkoyo bwanjoze najoga family yange nakuba mwana yange nakola kyemyaka 10 fe tukugamba mbembyo totuga nti nze ndi wa kibungu sina manyi naye akubanga yayina amanyi namulagako bukyajoga ku luno yajoga mu atajoge kubanga gundi yabo. We don't, let me tell you, I cannot oppose a transfer if it is done properly, but you cannot transfer me from a department where somebody is going to get 5 billion. It means I'm your mupakasi. You take me where there is no money. You malign somebody who is in Congo fighting, who is in Somalia fighting, when you are busy stealing Mabati, when you are busy stealing government funds for drugs intended, when you are stealing every service delivery money, and you get the audacity, we call it audacity, to talk about this young man, a celebrated general, Ngagobera Muserino Ubasent. We can undermine. Let me tell you, Obo Sajaba move on monitor name why? In 1924, after the First World War, media scholars in Europe developed what we call the gun bullet theory. Gun bullet theory kitegeza. Britain used propaganda so effectively that they thought that whatever is powered out of the media institutions, newspapers, radio came in 1923. Nti abantu baswallowinga biswallowing. In 1924, America had a presidential election, and the women voted for the first time in America in 1924. The candidate that received much attention from the media was defeated. So media scholars went, obutali buno bw'omonito obuwumba tutu obufungula ndika obutali bwabukedde abamawuli abasoma type yaffe bakakande. The only person I admire in the media is John Kakande. Even if you read John Kakande's article, era bakoze bulungi omukomya mu niyo naye nabasigadde bano kunze simanyi sebwani abo bavubi tayina background yonna okujjako okutranslatinga akatabo nawandika ebyobusobozi nga bijje mu katabo ono kundi kayira ayalula balungu oyo mutuke n'omuwa okulya TV kakati abo buno busajja bwa gundi bwamu kali naki buli gantwe kakati bo bakola strategy bali abasajja after 1924 twakola kye tuyita 2-step flow. Medical scholars, media scholars in America came out with what we call the 2-step flow. That people don't swallow whatever appears in the monitor. Even if you want to malign Muhoozi, the Baganda, we have a proverb for Baganda. Nti omukazi eyali kyagala step daughter we yamusiga ettaka ly'ekiswa nga bazze okumwogereza naye abasajja baamutunuulira baga nti ono yeetaaga kunaazaako kyokka face erabikako naye ono gwatuteekako mubi kakati buno busajja bwa monitor obwo buwumba tuutu n'obwabukedde buno bwamawulire embwa ze bagula obuguzi bwalowooza nti they will malign Muhoozi. You don't have the capacity. How many copies do you circulate? These are paid up articles. We call them advertorials. Muhoozi temuyinza mwepankirako buli muntu we mudesika kali nakyo waliwo n'akalala akalina obukalo bintu bwe katene kateeka akatokaako mu monitor. What are you writing? Mu monitor olaba muki articles abo kakati Muhoozi yabalemerera. That is strategy of maligning people, of humiliating people. Omuteeka munda gwe yase mbunze nve mu State House ngende mu President's Office nga tumwebaze yanfuga Museveni was encouraging me to commit murder nanije kuba tumwebaze kati Muzeeyi abantu kye baagala okumanya General Muhoozi ye 226 ku ballot paper kwali General Muhoozi agenda kustandinga kubanga ejjo omwogezi wa government ofona omulenzi ono naye ajjeyo omutwe ajoza abantu omulenzi ono ajoza abantu n'ajoga buli muntu ajjeyo omutwe
kubanga yichi yakola ekiriwo ekyo you cannot fight a gen Muhoozi provoking into battle. Never provoke somebody into battle. When you are fighting, those who fight, and you are fighting with your wife, and the woman escapes outside, don't follow her. Haita kufumite kiso. Never you know bujozo buni kubantu kuba tebawangulwangako. We are go-getters. This man must go to his home and rot. He will come one who died in Nusweramas. Kati mobili abiri mu mukaga kwa. Anti Muhoozi abakoledde n'abawandikidde akatabo nti Muhoozi holds the key to Uganda's future politics. Why? You see, Museveni ayina position gye batategeera. Nalubyo gasajja akawumba tutumbuka mubuuza gogwe ne mutabani you are stupid, you are idiot. Musamanyi bamututta magonda ani bwayogere kubanga ono yabawa sente. Museveni mutani wamweganye kasebo mubukedda akogoko kwa kati soke to concentrate. Anti nkubulidde kiriwo ekyo agenda kujja ekyo. It is here. I don't need to ask him. First of all, he has been humiliated. His military career was shortened by amumanyi ajoga abantu eyamujoga amumanyi eyamujoga ne talifuuka president amumanyi buli femna abajogeddwa era nzo mulimu gwengendo mukolera mukunganyiza abajogeddwa fenna abajogeddwa baniiriddwa ku ne tufuuka ebidoli ne bakanyuga kubanga tuyina gyolaga. We have the monopoly. He will come back. No, there are times when a woman cannot come back. Kakati nkugamba nti Muhoozi tebamulekera we escape route as I've always argued. Balowooza nti bamwonone bwononye yayimirirawo. There's a person I watch every day. What will be the future of our children? The wealth we have accumulated. Do you think you are the first people to accumulate wealth? If you want to protect your wealth, eat with others. Politics is alliances. Naye mu politics mulimu slave and master. Ndiwajja kubeerawo ababeetikira emigugu. Derageke careers. Nga fwe bwe bakujja bano ne bakanyugana ne bakanyugana ewali sente we bakujja gwe n'obeerawo ayina ttiimu ye gye yateeka mu gavumenti. Kati Muhoozi talina solution ndala. If Muhoozi delays kitegeeza kyokuvola yadduse. I'm not interested in the presidency. Yes, bulijjo gwobadde ogera ababadde bagamba nti Museveni akoye mbakubira obutambi bujja kuwa ona badduka n'obujuzi bwe. You have been saying nti Museveni is tired. Museveni ekintu bopposition egenda kiro kati akomyewo n'omutwe gwe kuba ye tawangulwako. No, we have recordings, we have everything. Kakati what is happening after cornering Muhoozi, you have created somebody whom you cannot humiliate. You failed to humiliate Bujingo using Bukit. Why? A president had been set. Gundi Bishop Chiganda yali awasizza nga manje bawa amudduseeko naye akasajja kabukedde kasebwa kakuluya kalinga enfudu eyimiridde kalina olugongo lulinga enfudu eyimiridde. Basalawo okwonoona omukazi mu Kiganda justify to divorce. When it came to Bujingo balaga Bujingo ngondi kubanga Bujingo is perceived to be wa Muhoozi. Nibanirigamu myaka 10 tukubaganya myaka 10. I have the resistance cost even to fight another 10 years. If you did not grab my money titwali Muhoozi yalinda gwe singa obadde ovuga emotoka ekiresa mukago gwe kyo yinza kutomera omwana w'essomero. Kakati the situation is ejogo ly'omulenzi ono eriche Mirundi is a nuclear bomb. Museveni ampadde ettaka lyange kano kalwebamba kali tutene kakamba ndibafulumya envunyu mukasajja gwe ndikufulumya envunyu mu mpale tuddeyo ku kiri. Kakati nkubuulira byonna biri important nti these circumstances buli omu bazimukozeeko. The only person he humiliated successfully was Kadaga. Nye would have left. Nze siza kubeera Kadaga nembeera nga ndaba how can a former headmaster accept to be a deputy headmaster in the same school? Tondabako naye yagamba nti yamuwa sente nakyo was not allowed to money her husband yamuwa sente emotoka etalimu mafuta mbunja genda mbafukamizi enswera amazi. Nategeera nti ajja kutakola olutalo mu bajja kumubadduka ekyogero lyayina mutwe kubanga yapulaninga bubi. He did not deviate from Mbabazi. Bonna balina ekikwate kimu tukiyita surgical operation.
weteeka munda wali Museveni weewaana n'owandika mawulire nti oli mugezi nnyo oli mugezi buli kimu gwa kiina you are in charge naye ng'ate omwanda mayininga kakati today Muhoozi bamuyinaako solution. Why? Kati Muhoozi to maintain his future must have political crowd, must have money, must have a position that puts him in the limelight. Muhoozi must be in a position to create a political power base where he can check his enemies. Kubanga Museveni yamulaga, he must stand on his own. Nange president natula na himu meeting. Kati General Muhoozi ayinokola power base yiye. Nebalowooza nti nakalema olifa weetakoza amayinja mu mbugu njagala ejooga eryo ndibajjemu temuliddayo kweregera ku bantu temuli kiddamu nakalema olifa yeetakoza amayinja mu mbugu abantu bano beetaaga okubasomesa nti okwonoona omuntu kibi bwe banyonoona bwe bonoonye Bugingo bwe bonoonye Muhoozi. This is what binds us. Mu political science onoonyanga omuntu akufaanana noonya omuntu nga kyalwandi yatajja kita nti enkya bajja mugula ekyobola nsibeera mu alliance kaakati Muhoozi future ye erimu ye. He must be in position to check kuba kitegedde he must everybody okujjako obuyo ye munnaffe yalowooza ku baana be ababebe baana bali metallic yalowooza business ffe tetuli baana ejjokulya tujoze n'atujooga emyaka 10 ye abaffe si baana bakuba ne bakuba munnange tuli kulabako ono n'okwolumu ng'ogikanga baddeko kabanga linga embuzi ennume ne bakuba ne boonona ne bakuba ne boonona ne bakuba ne bakwavuwaza ne bakuba ne bakola ki kubanga you must be humiliated into submission. Kati Muhoozi we baamutuuza. Do you believe nti Bugingo ayinza okuyingira mu kibiina ky'abalokole? If Bugingo was a member of a local association, arrest this man with his malaya, put him in the Kitalia and his church. God, Pastor God. Kati olutalo lwa Pastor God ne Pastor Bugingo eruva. Church bagigale bali bagala kugala church ya Pastor Bugingo. Asongodde ng'omulwadde wa siriimu, asongodde ng'ekitooke ekiweddemu ebijimusa, ye asongodde ng'ekitooke ekiriiriddwa ebiwuka, akuba Bugingo kuba mwana muto. Olowooza Bugingo ayinza okuyingira mu balokole? This is where Muhoozi is. There is a point at which of no return. And I cannot sit with you. Even in heaven, we shall sit in different sides. I cannot reconcile with you. Why do we divorce? Why do we divorce? What is reconciliation? Wekoma. Not the self-survival. Nti ejjoogo lino lirina okkubwa. Obujozi buno obunya ku baana b'abannammwe bulina okkubwa. Mukakkane ku bujozi. Ajooza abantu mu gavumenti ali omu. Yatuniako yatunyalako yajooga. Kati gwe ne General Muhoozi babajooga. Yes. Kati General Muhoozi kyalika creating power base ye. Amanyi nti future ye yagina. Kati mu 2026 President Museveni agenda kwesimbawo ne General Muhoozi. That is a puzzle. Awe njagala otunnyo. Bo butategeera bwabwe. Baali badde bapulaninga. Ono munnafaaniyo kuba ojaniyo ku bantu oyo atuniako aleetedde Museveni obuzibu ojaniyo ku bantu eyatamira obwa president yali yalowooza nti buli muntu amuwangula amuhambulinga n'asangayo ffe abatawangulwa abatakkiriza bujozi oba ssente onjabuwazo nnyo nange ndikulabako ng'odduka ffe twamanyi twakibula kati Muhoozi bw'omala provokinga he digs in. Kakati bone balowooza what are the options? Tugambe nti Museveni akomewo. When you say that Museveni akomewo, you are talking rubbish. Why? That cannot solve a problem. It solves a problem temporarily. The core, the crack is inside Museveni's family. Obutakanya buli mu family ya President Museveni. If he has failed to solve this problem, does he need the time to solve it? Museveni arbitrates. Oba President Museveni is buying time. Anti-Mugambi ya mulema. When two rivaling groups are fighting for what each calls the right, the war cannot end. The Kaguta family cannot allow an intruder Mufuluki to take power from them. Eh? Hey, no, I know Mwaka. Hey, Mulimba Tiasolo quarter power. Now you can quarter cent in you were gonna no joke against you, no, not to joke and Atuniako. Kati family ya Kaguta. Teyinza kukkiriza muntu weebwe eba yarwanira ki kukwata power. The Kaguta family cannot allow an intruder
Kyanga General Muhoozi ali ne bataata b'abato. Ono omujozi yekyatamanyi y'omujozi alowoleza mu ssente na manipulation. This is a fundamental issue. The Kaguta family cannot allow an intruder omufuluki to take a power from them. Simple matter. Bafa de bakwa oli okoma joge mulenzi kwejoge buli muntu. Baba ita bakuzanya. Kati muzei if Museveni can compromise with you because of relationship, the other members of the Kaguta family cannot allow you. Oboba joze nnyo. Omanyaka unachikategeeza. The other members of the first family cannot allow you. Two. How can Museveni humiliate Muhoozi? Muhoozi must live longer than Museveni is an avenger. So mutabani we General Muhoozi alina okubeerawo nga president avuddewo. Kati ekyo kyennyini ekibuuzo omwogezi wa gavumenti ofuna oponde jjo baamubuuzizza. N'agamba nti General Muhoozi amagye ge gamukwatibwako ne agenda kuwummula. Ani agenda kuwummula? Omulenzi londo empale zimuteketere ddala. Ani agenda kuwummula? Bwenye ebikonde biriwo ebitiwo. Omubira ttano omuco n'omubijogolo n'omubabujozi n'abala ne batya. Agenda kuwummula magye. General Muhoozi agenda kuwummula. I want to see him in the full swing. Kati agenda yingira byabufuzi full swing. Ziduku nyondo onajje. Twagana n'onajje. N'ono abadde yeereka naye ajje. Omanyi obwabwo bugenda ne bubeera ku kyalo ne bubogola ba engo bweja ne butuuka buyingira mu bikomera. Engo kasitejja ku kyalo obubabwo bubadde bubogola buyingira bikomera. Kati General Muhoozi yengo yazze ku kyalo obubwa buli mukuddo. Waliwo obubwabwo bubadde bukangaza ba ne bujoga abantu ba engeze kati engeze obubona bwo bufunyize emikira buddayo ate bwe bugitakudde takyaddayo. Amajai no agenda gavaamu. Me, I have not taken the time to talk to Otafiri because once you see nze kasha mukwano gwange mulaba nti nanga General Muhoozi wayogedde naye nze ngakireka. What these people would do, you must have a fallback position. Wona if Museveni does not come back kubanga Muhoozi abakoledde puzzle, can Museveni accept to compete with Muhoozi on the ballot paper? Because the two will justify the reasons why they are coming. When Museveni accuses Muhoozi of being rebellious, a stubborn boy, they ask him, if you cannot put your house in order, can we entrust you with the power? Country? President ngali msera kizibu. Bwagamba General Muhoozi nti ali stubborn. Bamugamba ati atoa family tusobola agitereeza. Justify. No, corruption yeyitiridde. Obubbi. Waliwo omuntu lwatuuka nga tekyasobola kuleeta change. Buno obubbi obuli wano obw'amabaati bwetaaga ssasi. Ba! Bwetaaga masasi. Kuba babbi masasi. Kuba bajozi bujozi. Ensalo timu y'eggwanga n'ogitwala emisiri. Ensalo ya Uganda yeetaaga kuggala. Amasasi ne gavuga kutta babbi. N'olaba eggwanga ngadduka. Ne mudya eggwanga ne mulizanyirako. What do you have in common with the Egyptians apart from River Nile? How can you call Egypt a home ground? Ng'ekisaawe kyamulindwa oluguudo lukale naye ogwanga kwandika eddaame timu bagitegeeza bazanya bali mu kuzanya bwe bati mbu investigate n'empuuga ye muli wa ssente mbu mpuuga agenda what are you investigating? Tell this boy ogwanga to tell us what do we have in common with the Egyptians and don't we have ebisaawe byonna mu bitunze. Let me tell you, mu 1980 nga mwena olupapula lwa munno we was working lwakostinga chekafa. One team, a group was in Imbali, another team was in Bugembe, another team yali in Nakivubo. Where have these bisaawe gone? Byonna babitunze bisaawe. Ekisaawe Museveni kye bawa okolera akibwa kiriwa. Ekisaawe kye yabawa okolera yinzikulu kiriwa. Ogwanga. Era bajjayo obuwa ne baleeta ogwanga ku luno mukomye. Obubbi bugenda koma. Abantu baagala okuzina ku mazina. Balifa tebalebeko ku mulambo gwa mubbi. Abantu balifa tebalebe baba. Ababbi b'amabaati. N'ogamba nti omala okukola statement ku poliisi nti wabbye n'oddayo mu ntebe yo n'otuula. Wamma kyogereko muzeeyi. Kakati mukyaddayo ogamba nti omuntu abeere interdicted. Omuntu amaze okukola statement nti nabba amabaati ate n'addayo n'atuula mu office. Once a civil servant is accused of misappropriating funds, he goes on a suspension of 6 months. This is why omukazi ono yabalaze teri muntu yasomali mu parliament asobola kubuuza ono mukazi Babalanda board aba bawa mu court tayinza bagoba to institute a new board bali ku suspension
A suspension means not beyond 6 months. Naye bwe kibakola Chief Justice oba principal judge tawayumula muzikulira musa. Kati ababbi bamabaati balina okuddako ebbali. Waliwo jjo bazze ebbali anti ezo banoonya ssente and to consolidate themselves. Ogwanga banoonya ssente buli ewadi ssente. Kati I want to tell you Mpuuga gyagamba nti baba wa ssente ntono. Ekyo ekisaawe kyakalya ssente empitirivu. Omusajja bamuyita Kajala yali mu privatization yakiteeka mu ssente. First if the numbers bakitunde. Ekisaawe ekitudde ku square miles 2 ogwanga ekyakuggyesaawo obuwa muli essente oli mufu nambole etudde ku square miles 2 neze kyawera government bought to square miles enambole China batulimba nti we shall have ekisaawe ekikolerwa all African games tebabikola nambole naye ogwanga mukazi w'ogwanga should feed this ogwanga akawunga akatayidde n'akafalisa akatono ate mwana muto namulabye aseka mu parliament kuba gwasekera bamanyiganya kuruno muwedi anti their aim was to get money bayina group yaabwe nti buli ewali sente embwa bagigobawo ewange bangobawo enchankwambengo ngende sibanyi mu president's office 1.7 ndikola 1.7 nze ndifuna diff 5 billion ze mututti hey this man he can go to new vision nswera amasi. This man can go to Nswera Amasi. I'm not a chidori. That whoever wants to empty his stomach calls him. Kati General Muhoozi agenda va maje. Zivuge. Adere dala mu byobufuzi. Zabiko mupira. Akwate kubabbi. Ono yagambye mbu yadduse. Katonde WhatsApp baba bagenda okukola embaga. Manya kato katobwa atiya. WhatsApp yebeerayo. Yes. Even if Wabogo says that he's not interested in the president, you can buy time. Muhoozi can say that I'm now in a position. Politics and soccer is dangerous games where extra time is dangerous. What if Muhoozi in upper hand? Muhoozi has an upper hand. Akuba nupu na jiteka kutaka. Ono yitayinza kujjayo mutwe. Ono yekimotoka kyamanda kigendera. Yitayinza tayina wakubalukungana okujjako kinikini okuyitira mu parliament. Tayina wayitira. Naiza kuba lukungana. Tasobola. Tayina wayitira. Kali muzayi bwakera ku macha najjayo empapula naye. Ezo bwa president. Anti kugambye nti ono yalese challenge. Challenge yalese yeyo. The challenge is nti muzeyi avuganye ne mutabani we. Gwe yakavuga emyaka 4 waliwo wano. Hands off my bajita shundai. Bateka wempaka. Ezo kukata kushundai ani anamalako ebbanga eddene omuvubuka muto nasigala uno omukadde abantu bakabavumanga mukadde musajja gwe bakumotoka y'omwana lekera omwana afune wasira anadda when Museveni competes with his son Museveni cannot win and it will be embarrassing. General Muhoozi kati ate botafiire balifunye follow back position ate bano batadongo baani kubanga abakubira essimu ali omu omujozi yasse ekibina yazze buli wamu kuba akubira bana amasimu nabo ye yabagambye mugende mubuuze Museveni wamaako mbutumeke Muhoozi Elberia son yes on which basis Muhoozi ne bwa ate Muhoozi Museveni amala agamba nti Muhoozi amujemedde Muhoozi becomes an independent man who does not inherit the problems of Museveni era afunamu nayono yetasobola kujjayo mutwe tasobola kujjayo mutwe abantu bamukyawo yetasobola akubye buli muntu yenna and we are going to organize abantu bemujozi mujja tulaba kadala even those who left the state house and in Canada in the elections are coming back. Yes, they are coming back. Bona bava mu state house nga bajogeddwa ajogeddwa omulenzi oyo mwenna mujja kutulaba kadala kuba tujogeddwa ngamuze kunoonyeza general. Where do you find a senior official in the state house preferring exile life? Canada badduka. Where do you find this situation? Ng'omuntu abadde akola mu state house nadduka ate mu exile. Yine bagenda mu exile. Netukakolima netukaaba buli lunaku netukaaba kubanga omusajja atujoga. Yo yateekawo ababe. Paka lila lwataanu kudde. Nakwatibwa. General Muhoozi najja. Omwana aluma ensubi aluma mu lukaawo. Awalampa emiti awalampa omwera manyi. Ayi Mukama otenderezebwe Katonda w'eggulu. Ayi Mukama akutte
bwe kuba kunya awo yekwekwe yakumunyango ennyuma zirina okubabuka bayibuli egamba nti alirumba Yerusaalemu alikugwa emabega ne maaso toyinza kujoka buli muntu n'olumba ne Yerusaalemu terumbika alirumba Yerusaalemu alikugwa emabega ne maaso tebalina kyamukolera okujjako ate ye president kyeyakola oyimbyemu n'akayimba k'eddiini nkubuulidde if the president kyeyalikoze but me I know Museveni is a man who turns what it would be bad situation into a good one. If Museveni today makes a reshuffle n'atabateekamu ababbi amabanja they will go this way to the people. Era bamugambako nga babbi baalakala baani mu magye yabatambuza balakisi ku balakisi tebana abalya sente zammwe tebakole kiwuwa n'abagoba atoddayo omukazi gwe bakwati gwe tolaba kakati bano ab'emmengo they abandoned n'abagereka n'omukolo kibagugenzeeko which means that verdict alone emma n'abagereka power. Why is it that all the family members even including your side did not attend? You disarm her in the future oba omulozi ekirala naye akola evaluation nti abantu already tukita point of symbolism tikakati gwe tebazze abantu tebazze ku mukolo gw'aba family yo n'abagereka yakitegedde tebamwagala kati they have prevented any future damage nti ne bwayongera okukola ekintu ekirala public yakoze eki yategedde tebamwagala nti byaliko si byaki si bya Bwakabaka Mengo kyadde yagala omulaga nti tetuzze ku mukolo gwa Nnaabagereka ne bwakola kife tulimu kondeminga ekitabo bakisomera kyaweddewo why ndi kuntu abaseno gye baagalamu y'abalongo bakitunze ne kiggwawo etegeeza ekyawayawudde Nnaabagereka ne Mengo balongo yes kyekyabaawula ekigambo kimu I was blessed ekigambo maama Nnaabagereka kye yakozesa I was blessed kyekyabaawula kakiraga yafuna olubuto kubanga yayendera mu bufumbo twembalasi irondo lembalasi tekabaka yembalasi the whole institution kingdom yo naye embalasi can even kill you basa no mutta Abaganda bwe bakoze kimu ekigambo eyo bwe yali wandise new edition blessed yali kijimu we are maama Nnaabagereka ekigambo ekyo blessed nange nalinda bayandi kijimu we adapted a pair of twins and guy we adapted a pair of twins. But I was blessed. Ne Mengo. Mengo people for the first time. They have handled the matter. Ebifaananyi tebiddangamu okuva ewabako kubanga baali gambye nti ekitabo temukisoma kiwereddwa mu Buganda encourage it. Ate ekitabo ky'abaana Nnaabagereka kyaweddewo kyatunze. Kirimu. Who is this man? Asobola okulumba empologoma. Naye banna ebintu by'abalongo byo muzeyi gwe kasobola abantu abasinga babitya bayitawo okubyogerako naye ekigambo ekyo maama Nnaabagereka lwaki yagamba adapted kyeyandikozeesezza tulina abaana betwakuza kubanga alina charity ye tulina abaana betwakuza si byangu he was blessed with the twins. You can give other people advice but you cannot give yourself advice in the case you lose your temper. Naye genaakafunako mu nkubo galaga nti maama Nnaabagereka alwanagana ne Katikkiro. Ate yawandika atya mu kitabo ki? That cannot be true. Ekyo si kituufu. What I told you nti Nnaabagereka mugezi is seeing her future, which I'm telling you. These people did not think about my future. Tumujoga State House. Ajakudda tudoma tunyeko. Ajakenda media center. Ajakenda watu mweba. Ninja mutta, ninja but kakati if you don't think about your future, in the fact that me tell you, at independence, Lord Fisher wa Erambes yagamba kiwanuka nti problemu yo kiwanuka ekuleetedde obuzibu butalowooza kankukubire butalowooza nti n'Abaganda nabo balina interest zaabwe. We are forging Uganda. These Baganda have interest. How are we going to be in an independent Uganda? Negwe you are ravishing ebintu byabwe byonna. Nabano bwe bali nti ye ayagala okusajjala atabuli wamana akola sente. Ate sikwo soso kola sente tosinga oyito joko. Tosinga bakabingamba. Tosinga Joseph Luse.
Amanubi nabo babiina byoyogerako. I see you proudly say, Abaganda, this Baganda is a company that's become a wrong to Baganda, or they walk through it, or Jacobin covered Duke. She was also to acquire property. If you cannot eat with others, a group protects wealth, but an individual, and take this way I'm going to help Muhoozi. Where I can help Muhoozi is to address the point Museveni has failed to address. Why Baganda abandoned Museveni? Baganda, we don't want to jobs. I've been out of work for 10 years. They suffer, yes, but we survive. Why? A Muganda does not want a government job, except a foolish Muganda. A Muganda is in the informal sector. Butali Mukuto musenyu kwa omulwera Abaganda bali mu butali bali mu taxi bali mu boda boda n'abeekoledde ebyabwe mba displaces kubanga ettaka mu Buganda ligula sente nyingi. This is why you killing on Kampala. Why do you killing on Kampala? Tanzania developed Dodoma away from Dar es Salaam. Lagos people have moved to Abuja. Nini mutikomya abantu mu Kampala mu bajjamu ababoda mu bajja. We want a city where you can put out your hand in your car. Mugende mu kikolimba na Lubimba ali ubihuyima. But Kampala has its residents. Kampala ina bannannyini babazaliro n'abaamu baziikamu. Tulina kuba n'ekibuga nga ffe tuli ffe. So bino ebyogoba aba boda boda bibi. Embwa nga teziriimu. Ng'embwa teziriimu. Kubanga Kampala alimu abalonzi munaabateekawa. Bobi Wine nga avaayo ffe nga tuvaayo. Nti Museveni nga bwawanya Kisaka alaba amataala. Kubanga balina amataala cosmetic. Amataala go gaaka. Ebitaala by'omu Kampala byo byayitamu n'alaba. N'alaba ng'ebibuga by'ebweru. Bwe batyo bamukoze cosmetics. Nenga abantu mu Kampala babonaabona. Bakolewo ka enclave akabagagga. Aba South Africa bakola Pretoria. Bakolewo Pretoria waabwe. Abagagga fabanuka ekibuga tukiveemu. Abanuka ekibuga bakitugobemu abaafa abanuka abawunya ekibuga bakiveemu bakoleyo ka Pretoria akaabo. Why don't you identify? Wano ngeno n'empita eno egindi. Mbadde ngende Wambuga. Noite eno kugonde ko awongo eno ogonde. There is a space where you can make a city. Nimukolayo ka Pretoria akabajozi akategala kulaba ku bantu abanuka abakosendo mukakuli. Identify a place, buy it, settle the people. You can identify Entebbe. Entebbe was Entebbe. Era omusajja bamuyitaani. Abanzaala abandabeeko mu mwenye. Sirimba bandabeeko mu mwenye. Sajja kukolera amayumba na mmere. Akananaasa omutalina mubisi. Entebbe ku kisaawe kagula ennusu 3. Sirimba kagula ennusu 3. Abazungu beekolera Entebbe. Mu kifo ky'okutibumya abantu mu Kampala. Ne mugabamu aba boda boda. Ne mugabamu abati. Mwekolera Entebbe wammwe. Bafune ettaka bazimbe ekibuga ekyabo. Entebbe yizera guni. Entebbe yali Ireland. Abazungu ne bazimba ekibuga. Mu mwaka gwa 54 abazungu bakuŋŋanya tippers mu East Africa ne bayiwaawo amayinja ekitugulu. Kwekolawo oluguudo. Entebbe yali Ireland. Kati mwekolera Ireland kamwe abanuka tuve mu kibuga. Mwekolera Ireland kamwe akatali mu banuka. Mu kifo ky'okutigomya abaana. Kubanja we I cannot support these people. Nti nze abantu bamanyi bakuba nyumba yange. Tisakaye ina apartments ajazirekawo. Kuba Museveni ye bwatyo bwali. He praises people and is disappointed at a later stage. Museveni at one time to say, I wish I had 100 Musisi's. But when he was touring Kampala, Musi is saying, I don't want that woman to accompany me. Yebwatu yamatala pamuyiga nebateka kamatala mafaga taka nebateka kebyo obusiru byonna sebagala yagala tambuga sola ono yata nayambala empale efika woman ayambala ampale tuwabuza yambala nefe judgment weri ti abantu bajja kuva mu kibuga mu abasanga dirulizizi Kampala ina banyiniyo bagende bakole ekibuga ewalala mukwate Entebbe baleme kusumbuwa ba taxi na baboda baleme kuba boda ekyo mu kitulekere ne bannanyini kyo kati fabanuka ng'omuntu wajja omukulembeze Museveni gwayagala asigala Entebbe ene Kampala mu banuka tajja. I told you India has more educated people than China.
Why has China developed faster than India? Democracy. The question of democracy. China does not have democracy. Even to join the Communist Party, you must apply. Kakati boba kole chintu nechigwa. Never feeding abantu babemere cheap food nachi. Tibaina democracy. Kati wali okulonda divisions za Kampala 5. Ngafe tutambula abana bafe baba kuba siwagira Museveni ku kibuga. Yagambe Mugundi Kisaka bete kekere kyabwe Entebbe. They can even form a seat on the wreck. Bagende Singapore. Singapore bwe bakola parade babera ku nyanja. Bakola ekisaawe ku nyanja. Kisaka sente zatutte cosmetics. Museveni does not measure money ze spending him. Let me tell you, if today you close Owino employs more people than all of the factories in Uganda combined. Hey. Owino agabanye emirimu okusinga factories za Uganda. Toyina kyoteekamu bano bayita kali abwerere obayite Lwibamba nekibamba get with your knickers. Fete twagala abo abatayina support mu bantu ensibe yakyawedde. Because how do you reform? Certain institutions are not reformable. Gorbachev wanted to reform the Communist Party grassroots internally. Chayika. Russia. Edini tosobola jigira reforming. Edini masabu dogma. Once edini dogma is a woman. Kakati, when a woman uses cosmetics to the extent that her husband cannot recognize her, then he has gone. Omukazi bwe yeeruse nnyo ne bba n'abanga takyamutegeera abatalina makulu. Kakati ebintu bino byabalambuzi ekibuga ky'abalambuzi in 1975 bwe yajja mu Uganda Amini yalagira sukali bibera amaduka gonna ne babigabira stock, but Uganda could not buy. It was intended to impress. When you go to Congo Brazzaville, President Waya inayamaka ne abanaku yabazimbira mu Mugundi ba Red Indian. Uganda cannot Ugandans cannot accept the Indians gundi Red Indian style. You will fight back. Mzee tumalize neteka ly'ebisiyaga. President anali signing atali signing wawandise ekitabo. The influence and the power y'abasiyazi mu Africa. Abasiyazi babadde wano. Obusiyaz bwavadda. Anybody who is saying that overseas is an importation from Europe, an imposition from Europe is just talking rubbish. Overseas bubadde wano since abawala bwe batandika okujja mu Uganda abalungana bebaleeta obusiyaz. Era nnoonya ekigambo omulungana kye kitegeeza okulungana kindabikira ng'okulunduga. Okulunduga mu Luganda kikolebwa ku mbwa, tembwa zirunduze zinoonya enkazi. Kakati bana abalungana abawalabu balwaniranga mu ggye lya Buganda. Buganda yina standing army nga bwe mwina abakoleya baba training. The Arabs were training Buganda's army and we are fighting in this army as mercenaries. The commander of the Buganda army was called Mujasi. Afende was a title, a rank in the colonial government. Afende was a rank. Yali ddala mu magye. Emundu, ekibundubundu, ebbule. Nti ekyo kibundubundu era Omuganda ayimba. Ekibundubundu kyasendeku. Ekibundubundu kyasendeku. Ekibundubundu kyas. Why? Nti ebbule asobola kuyingira ekirabo nakyo ekibundubundu. Abaganda bayagala nnyo emundu. And the trainers were the okusiyaga kiva muki. Okusiyaga kitegeeza nti omuntu ayina level y'abantu batayagala kuzaala mu ngaba n'abagala okukola ekibuga ekyawe. Fabanuka tukiddukemu. Omusiyazi waava nti omusiyazi can have a group gy'atakola ki abakazi baamu nga tabeetaaga bali ku level ya wansi. 2, omusiyazi ayinza okuba nga tayagala kuleka trace, ye taleka trace ng'abajuice. Omusiyazi ayinza okuba nga mu Europe bivudde ku bakazi, the gold diggers. You marry her today, ntana ku divorcinga. You imagine singa twali mu Africa Bill Gates na divorcinga ne mukazi we naava ku kifo eky'oluberiberi n'afuuka wakutaano. An African can kill you. Kakati you must study obusiyazi. Obusiyazi bubaddewo wano era nabagamba abazungu si be babuleese. Obusiyazi baddewo wano kuva dda. Era bakola nti abalungana be babireeta, abawalabu be babireeta. It is not an importation. I gave you an example in my book. The word Kitali Mere comes from a community Kitali. A Kitali Mere onachi wachi bwogende bulyambo olyambwa.
it indicates homosexuality. Is it a European name? Alinya ya kizungu. Chitalia. Ekobera lye chitalia chiki. Nalufenya okufenya shrinking. Abaganda tulina proverb nti akafenya when something is subject to fire or something cannot stand as strong, don't rely on him or her. Abaganda bakuga nti when you buy a sack of vegetables noliteka ku muliro ligira ku sauce likuyombya n'omukazi kwe kufenya nalufenya kufenya chitalya mmere waliyo homosexuality ne bali tuma chitalya mmere onachi wachi chitalya was a source of homosexuality chitalya mmere bwogende bulyambo chitalya silipya chitalya aba lyaliwo dda kakati tudde ku nsonga y'ebisiyaga ogambye ebisiyaga byaliwo mu Africa abazungu sibe babikoze eki sibe babirese. What is happening in Uganda if you're a political scientist kuwa ni ligi we yagamba once you open your window to get fresh air even the mosquitoes come in. Yes, because of the freedoms we are stressing, the freedom of women, the freedom of children, the freedom of mothers, even the Basias have come out. This is a difference. The Basias are like mosquitoes. You opened for fresh air, and I want you to tell me, Minister of Gender, what does gender mean? Minister of Gender. Hey. No, why is it not a ministry of equal opportunities and gender? Gandhi muri bangu n'abatalina bwongo genda mugende munonye kigambo gender kitegeeza ki lwaki tulina ministry of gender engana bino ministry of gender gender kitegeeza ki? What does gender mean? Ekikola kya ministry ekikola ky'abantu lwaki sabakazi n'abasajja n'olabira engalo bizisejjembi nogana yiziruzo naye bano banna nabagambye nti mu ggulu bwe bali banga America abamu musomedde bwereere ku immigration temujja kuyita okuba temuyina bwongo immigration yego abasiru tebajja yitawo kagenda mvuka se esimanyiga agundi ka movement caucus gaboza musole sebe tubulire gwe n'omwana wo kandi musebe ne haya yo oliyo nanyini saba tumya bawadde sente machomo baza ono mwana afokerepo tumalirize kiri ekyebisiya president anali sayininga oba tali sayininga ekyo kyenjagala kati okuwulira parliament yo eno government yasigala mwaga twasombanga matoke nga buli onayina kebibira ina tewali coordination they don't have bali mu panic, but I'm telling you nti Museveni tasobola babuli obako mawo batakomawo. Why? Ajja kuganti abantu nga basazeewo. 2 Museveni bw'aba takomawo cannot tell you why he will become a Remudaka president. This is where the Otafiras are making a mistake. Museveni tashinza kugamba is a coach player. Museveni will remain in power okutusa ku lunaku olusembayo. Kuba bw'abata n'abaga nti sikomawo mu retiring kibakitegeeza tulaba Uhuru singa yeyawula ku Ruto mu first term mu term ey'okubiri najja ne Raila yali mu marketing naye toyinza kwogera nga abantu bakufiisiza. Look what South Africa ANC Zuma ani bazibye ebimu kakati nkugamba nti government y'abano eri mu disale. These people, the MPs, want to popularize themselves, but bagala bakitwalire Museveni aganye kusasula aganye okola ki aganye okusayinga awagira ebisiyaga nabaga nti mubaji nono wechirivu ye balowooza tolaba nti Kazimba alwana n'ettaka n'abalabizi banne and is going to split the angry. You know to nabo bannankabirwabo bakazimba bamuwamba. It benefits the Anglican Church for Kazimba to retire very early because he will go in a more shameful way than Ntagali. Kazimba atajja genda bubi nnyo. I'm telling you, Kazimba jagenda bubi nnyo. Kazimba would have retired early. He was captured on the university by people like Nankabiru. Alonze Nankabiru, alonze echi chacha usisiya bwebiki kati takatirivudeyo. Ntetaka lya Buganda olifugira nakasero. Batunze takali nabali mazeewo. And we shall reach them. Ettaka lya Buganda bali bawa with the clawback.
Kanisa esatu abakatoliki bafuna emirundi ebiri ezisangiddwa mu Buganda ziwereddwa sika y'amaazi 94 okukolerako emirimu egikuza Buganda mutubuulire jjajja wa ntagali yajjawo obuyinza okukwata ku ttaka lya Buganda olombi yajjawo obuyinza okukwata ku ttaka lya Buganda mutubuulire this Buganda land specifically which would have been managed under diocese ezizaabwe obulabirizi bwabwe ne balitwala nakase ne bakola ekyo Buganda ono n'ayingira mu gandula ly'akazimba oyo muzibu oyo omwana muzibu ne nankabiru ne bayingira mu gandula ly'akazimba ne bakuba amiri ekyambadde mukwatuli mukulisayo munnaabo ne bakuba kadaga mukulisayo munnaabo sente mu gandula eyo yinamuki oluli mu baprotestanti luli gandula eyo yinamuki bakuba mama ameri amagandula gali mu bwewuba na sente wamate kyo yugereko mama kadaga yali wamanyi wawe nibamukuba bamukuba nankabiro kubanga yaleeta kazimba nono oyo sharp alinga ogwanga abantu abo n'ogwanga sharp lwero oli mu baprotestanti fetugenza bategeera ogwanga nono anyenya omutwe tubamanyi ogwanga nanyenya omutwe kampu emu yakuba endala mukulisayo munnaabo ate gwe kye bakola ekibi nti ate ne kadaga naye yagendangayo amulage nti tolinnyayo nze sisoma mu kyaki I don't kubanga whenever you go they couldn't dream nti yavumya kabaka nedde kasajja gwe bulukoti njagala bakasajja kamwesa senfenga ziseeko kamu gwe nindeewo omulumbo ngobeyo Buganda ne bwereka nakotasoma ne buweereza amasema ne buweereza jangu besasi mutwe obulukoti oba nina muwala we jangu omutwale bwagamba butatu wavuma kabaka I don't scam to idiot abataasoma balina kuwuliriza nange nabagambye abataasoma tebalina ze kye baŋŋamba munoge ekyogero I respect my mother ku kyogero but I must be a better Mirundi than my father. I have to be a better Mirundi than my father because I went to school. Abataasoma tebalina kye bagamba talina kyamanyi sibirinako gwereka omwenge genda oleka omwenge leka kuwalagi n'ebyabasoma bitulikire nobody no educated person can quarrel with me omanyi yachoka kyateketa ofuna yekyogedde nedda gukyogere bulungi abanze nkyogedde bukyogere bulungi waliwo n'ekiro kibaga nti tioba twamutegedde bubi ki gundi wale Soyinka yagamba bamugamba nti ebitabo ebyo byowandiika tetubitegeera n'abaga nti once you read a book and you fail to understand it throw it away. Manya si kikyo. It was not meant for you. Buli wasoma ekitabo n'otakitegeera manya si kikyo. Era mu university bayonoonamu. Mu university tulina kye tuyita professing and lecturing. Lecturing and teaching bifaanagana. A professor just opens your head and you can't make a research. A professing, lecturing and teaching byanjawulo. To lecture, to profess. Zenenedda essaawa emu mulimu n'ebirango. Nga nzira okudya mu balyanga emboona. Kati muzeeyi abasiru abaga nti tebakutegeera. Balikeyo. Ntunda mumbwa bagizire. Ntunda mumbwa bagizire. Emumbwa bagizire gye ntunda. Gwe n'otunda mumbwa? No. Kubanga nkimanyi nti mu Africa is praised only to professionals. A medical doctor can tell you don't drink sugar again. Notamunywa. Notamunywa. Omusawo bagamba obiwulira. A younger medical doctor can tell an old woman, sweep yourself naked. N'akikola. N'akikola. Ne mama kituufu. A lawyer can tell you that when you go to court, you don't answer. No sirika. No sirika. Abo be bategeera bokka. Abaddugavu bategeera abantu babiri musawo na lawyer. Kati fe tulina kwerwandako ffe ka. Omusawo ne waabanga muto naga ajjamu empalo ogijjamu. Omukazi agijjamu. Mu kisenge nga bali mu bombi. Lawyer baga mu kooti bw'otuuka sirika. Sirika teyogera. Osirika n'otayogera. Naye kati mmwe abaasoma abalala tebabategeera. Nzirire n'entwe yoko n'entwe. Kati nze buliwo obwagala okutulaida onumi. Yavumya kabaka kakati buteekawo nabo babuvisitingeko Mirundi yafudde nabo bufune sente. They use me to get money. Kati obuganda bombeera nabo. Bakuvuma bafune sente. Buloga ki? Wasoma ki buloga gwe? Did you do public relations? Blogger. They waste a lot of money on bloggers. Which pork is pork. Whether pork is packaged as sausages or pork abasirambajigana. If you use non-knowledgeable people to argue, no bagula no our cent, you are wasting money. We talk to the intellectuals. Bobango yogera mu bantu mwana nkubulire oswala mu bayivu.
oyina kuswala mu bayivu mu basoma ngekino kidokita ebyajja ne bikwamira Museveni sebo komawo mwali musabye facilities eziri mu malwaliro eyombwa so mu basiru tosobola kuswala so bw'obanga oyogera mu bantu making sure nti mu basoma toswala bokka be bamatali bajajinga n'abatasoma oba oyogedde ki singa ngenda mu lumbe kati nze byakali kyambimanyi bannange abazzukulu omugenzi yafaalaamya abali emmere tebanaaba mu ngalo nga nange ebyo eyasoma haigini ejesiwoka awe isoti haiginiko emumbwa mugisera ne muginywa naye emumbwa oli agiwandula nako po genda oteekako akafuba omwana wange oyinza omuwa nti jajjaawe mmole amuwandula mukamwa nekikkiriza amulwaze tikisoboka kati nze kali kyanjawula kuba nasoma okusoma kwange kwe kujajinga ebirala byonna nti abantu bonna kati baprofesa bani waliwo profesa atumiza obutabo bwange bwonna naga nti bwoba bakikumi buleeti waliwo profesa atumiza obutabo naga nti bujje because what obutabo bwange bwonna bwobusoma what have predicted byonna bibaddeyo byonna byewa predictinga bibaddewo nabaganda wandika akatabo nti how akazu politics rules nations akazu to the moment kasamubeera babiri kasamukuba abantu bonna ne mbamalawo omukazi owewaka nayono n'abaana babajjabe bonna obutaludda mu munda ya Nakalamba mukubi abantu bonna ne mubajjawo naye kyembuuza we nti mu nsi ki omuli omukasikira sezaalawo omanyi bw'oba bayagala nnyo ekintu abantu ne bakubuulira nti tujja muwasa omukazi zaali tawasika era omuwasa where do you find aniniro nti aniniro asikira sezaalawo kiri mu kalikyaki sekirabangayo by the way omukonga asikidde sezaalawe kuba president naye ate omwana bangi kati nze wekipolitikitinga onaayomba atuvuma akola ati I've told you something you don't want to hear aniniro cannot succeed aniniro kakati muga nti nasale muzijje omulaba obwana obutambula ekiro jiwa sentimental abaana mubalabye nga babaleka ewaka abakozi ne babalyemeka emmere abakozi ne babakuba omukazi bw'aleka abaana beewaka era osanga abakazi ng'atadde abaana be bana ku bodaboda ku sande tagisobola naye nga bwetomera famire eggwawo lwaki tasobola baleka ku muliraano tikyali muntu ayagala kumulekera mwana we omwana ayina kye yakoze kakubire n'omukubako olumutwala mu kiriniki nga bakubira poliisi n'olaba nti omukazi n'omusajja babakutte naye abaana basigaddewo bo baliwa ali agenda ekisundu mu mutwe kinaaba ky'okukyalo nga n'abaakyo tebanaaba so kakati masino kiki ekivuddeko abantu okutwala obwana bwabwe obuto n'obwenzi buyitiridde mukwate muddire amasomero gwe bakugambye nti ebulaayi oyinza okuzaalirayo ebulaayi abazaala batono nnyo bagagga tewali mwana wumuleka okuzaala ebulaayo nobanga oli mugagga omwana wo tolinawo gwojja mulekera nabagambye nti mugende mu downloading bamuyita blanket yali minisita wa internal affairs ebungereza yali muzibe yali tamateeka gonna naye bamukubira ku kintu kimu mukazi we yazaala omwana nga ye minisita wa internal affairs na breakinga immigration rules nayingiza nani mu bungereza alera omwana we kakati aba ekyo tumuyinza ekigamba mbw tulaba abaana ekiro the only thing I can condemn is what waliwo abakazi abanyuka akaana bambi nokalaba mu bbaala those ones should be arrested kakati nga essomero lyena kivubo bbulu mwalitunda nokola muowino mwali mwaddemu essomero abakazi abajja n'abaana abo we babeera mwe mukyekoledde mu parliament because you are selfish parliament y'ababaka babibawa addemu n'abaana naye mmwe anti omanyi bano bo ekibi ekiriwo they don't want to criticize era nze mu gavumenti ya Muhoozi njajja eyagaliramu Muhoozi akubiddwa naye ategedde ekisudde Museveni nti olw'okuba abantu bayavuwala ekintu kyonna kye baleeta bawagire kiwagire n'ekifu era abagenda okulaba Museveni babaga nti gwe oyo gundi ne gundi temumutwala ajja kubuusa omusajja bagenda mubba buli abagenda sebo minisita gundi atukoledde nnyo ntalo zaabwe kati Kisaka yakutte abantu ne bakubaona omukazi wa Kampala nga nkikulekera kuba kati omukazi wa Kampala takyalina maanyi ku Kisaka nkikulekera bulekezi oluve wa Museveni ngo ekifo kye nkimulekera buli agende wa president biba bya ntalo abantu basooka bagamba n'ebyokwogera abeewoga yagoba abantu mu ttaka kubanga Museveni tebakyamubulya ekituufu intelligence is clogged
Techamubulira ekituufu. President Museveni tebakyamubulira mazima. Bagenda kumufera. Buli agenda ewa agenze mufera. Bonna n'asoma ekiwandikala disi yabakiwandiise. Sabo President twebaza nnyo Aladdisi ono kumbe ye mubbi. Omukazi ono atukoledde nnyo kuba yalina amataala yalina ki yagula bano. President nalowooza nti bano bakola nnyo. Nalowooza nti kisaka mutuufu. Kale mzee tetugenda kusikawo. Abaga nti bakikira boda ate be bazikwata. Mubakuba ebifaananyi. Tetugenda kusikawo wano nenga. Congratulations. Lwa General Muhoozi ogambye mwayogedde ne General Muhoozi. Muhoozi namugambye nti gwe twalabagana dda. Ti ne Muganda y'omugoma. Omugoma omulungi gwe batuuze edda katebe. Ne wabaawo omugagga gy'omugula ku mbaga agaana atya. Museveni yantuuza katebe. Museveni did not utilize my potential. Naye gwe wagamba nti oyo kyayagala kukola. Saagala. Noga ne bakuba wa minisita tobukola. Kati ogamba otya nti omukozi yanjooga nnyo. Ng'olina abasirikale n'emmotoka. Emyezi ena n'onkuba mawulire emyezi mukaaga. Bayise nnyina bamukebera. Naye daddi okimanyi. Nakalema ali wandagala envunyu mu mpale. Daddi okimanyi nti oli mulamu lwa President Museveni. Kuki? Singa baakutta. Government must protect me as senior citizen. Government yalina okukola. Ani ayagala okunzita? Nopu yagala okunzita? Ati abali mu gavumenti baagala kutta. Let me tell you. Awo baakusasira batwala ssente. Ono omukulu yalowooza mbunanga ajja kunjooga nkomewo bw'ajooga baakadaga bw'ajooga baani bannakyobe n'otaganya na mukazi kumooninga baawe mumusse n'okumooninga kumulebe era oyo omusajja ekyamutta nakyobe kumujja mu ssente n'amanya takyayina naye ebikolimo byayina atujooseeyo ebikolimo byayina ebikolimo byayina bwe bitalikwata abaana be birikwata abazzukulu kaakati gw'omulimu gwa General Muhoozi wagukkiriza nnyo ogenda gukola vigorously. Zeri musajja mukozi nnyo. Omulimu gwa General Muhoozi wagukkiriza. Nakolera Museveni nga nina akantu. Omukazi Sadiba Mayabiri. What I failed to get from Museveni, I may get it from General Muhoozi. Muhoozi bwe siikifune nga manya ndafiirwako embu. Ekisiraani kyange. Kyotafunye wa President Museveni. Ojja kifune wa General Muhoozi. Emyaka 14 committed devoted ne mungobanga omubbi w'enkoko. Naye bw'otafuna n'eno ng'otegeera nti wadiba. Bani balowooza nti I'm a simple guy. Humiliate him. Humble him and throw him on Kasasi. General Sagate yalimu mu baakulwanyisa. Balowooza ndi mwangu. Nze nga onkolanga kadaga nti Doni atuule wali kati nga nze junior we. Ajja ng'ebyo bikola mwana wange. Owa Mirundi kitanka kumawu nanzita. You cannot humiliate me. Immediately I left mpa wali nze mu ssente. Ssente muzitaddemu nze ndimbwa. Kyoga mu meeting eyo muzeeyi. Mu meeting eyo General Race yalimu. Ne bateekako teepu yaabwe. Nga General Race wali. Mwenda namusonyiwa why? Mwenda yali agala kifo. And Mwenda is a highly intelligent man. Mwenda kumbi yafuga eggwanga. Andrew Mwenda wa maanyi. 80% of what is going through government is formulated by Mwenda. Nakati Mwenda kyakola ogenda mu kkooti is helping Museveni. Ogenda mu kkooti atayize etteeka ly'ebisiyaga. Gy'ayinamu abantu abangi yekimuleetedde n'ekimusuulako. Lindako muze Andrew Mwenda wa maanyi bw'ati. 80% mubiri mu government. Andrew Mwenda yabikola. Mwenda has a hand in them. Nabano benyini bola bawo. They cannot do without Mwenda. Muzeeyi kyoyogedde situfuka Andrew Mwenda y'omu ku baavuddeyo genda mu kkooti. Kumba ataasa president. He's helping Museveni not to sign it. Uganda will be kwa parliament yakoze etteka nerikanyugira president. Mwayina ababakabe kubanga yabamanyiza bawa. Kati president bw'atali signing abatwagenda kulooza president. Ate Museveni akyali signing one. President agenda signing. I assented to the bill that was challenged in the parliament in the court. Am I going to play with my signature? Let us conclude this case in the parliament. Kuba Mwenda mugezi. You cannot stop parliament from doing what it does. Parliament is not stoppable. The process of parliament is not stoppable. Emala kubeera complete. Eri mu mandate yayo. To challenge a bill, you challenge a law. To challenge a bill, you must generate public opinion. This is why in normal circumstances, MPs tell you, give us money to go and consult the people. In this, it was a kangaroo court. Kuchikubira Museveni kuchimuteerawo. Kati Mwenda yayamba Museveni. Aduke mu kooti. Mwenda is helping boss Museveni and this country. Furufiga yavayo n'avuma Mwenda. Te Furufiga yasoma ki? Ebyo tuli waggulu nnyo ne bafurufiga. Ate muzeeyi bw'okinnyonnyodde nti parliament bw'eba ekola eri mu process tebagiyimiriza eri mu mandate yayo. Era sipiika bw'abanga abo baageze kweyamba oba kola ki ayita mu mulyango omulala. Ne bw'eba suspended ayita mu mulyango omulala. Bw'eba era sayinidde yekka yagikomyawo.
Linda ko muzeyi speaker bwaba agenza okweyamba emmanju ayita mu mulyango mulala kwa parliament izini era ebe kyagenda maaso noyo gundi ne Lukwago bagenda mu wa magistrate nti bafune injunction. Nobody can stop parliament in the progress. Ne court te ina buyinza toiza leta injunction emiriza parliament ngeri mu process court parliament eyimirizibwa ekyokubiri kyonjigiriza they don't you can't go to court to challenge a bill you challenge a law. A bill you generate public opinion otambula consulting you wait for 70 to assent to the bill to challenge the law. Kakati nolaba nchemba gamba nti doctor wali Faro hospital gambye nti omuntu wafudde. Attorney General, the Randi Attorney General told you we have adequate rules. Abalamuzi basobola kwepanka ku busiyazi. Kubanga omusiyazi tanakugambako nti siyaga. Tebanagambako kazimba nti to be ordained a bishop in the Anglican Church you have to be a musiyazi. Don't believe that all bishops of the Anglican Church are musiyazi. This is why they have created their own churches and priests. Ero kitegeera mu Catholic Church twayina aba kumulembe kwa amini botuni ya barak season na mwali mu muzikiti nga muri mu kanisa muri mu ekelezia ba chaplains abasiyazi tebanagamba ko omuntu n'omuti nawe fuuka musiyazi nagenda ko mu World Bank oba IMF ne baganda to give we have conditioned the money on obusiyazi bwawana si bwa Bulaya bwava dda wagamba ko ne kabaka kye yali omusiyazi kabaka mwanga naye yali musiyazi but for the purpose yali tayagala kuzaala yali tayagala yamma abazungu omusika. Kakati you must know kakati bana bagamba bwe batusoma revolutionary politics batugamba if you don't want a revolution to work don't allow it to work. Nga bino bibakola mu Kampala bakole ekibina ekibuga mwe bali bokkanga fetunuka fabanuka tulina okuvaamu bakole ekibuga ekyabwe naye embala tebabikolayo babikola ku Baganda embala tebabikolayo ani atayagala birungi. You don't need to be in Kampala. Galanga died when he was from Rwakitula. Why don't we develop Umbalala? Why don't we develop Umbali? Hey! Amateka ga boda gasokere Mbalala. Nagagoba abataki. Niye Baganda babakola ki? Kubanga Baganda babadde mu informal sector. I'm not secretarian at all. Omusenyi gw'omulwera mukukutte ennyanja leke fike mugikutte buli wamu namukutte wamatamuka w'ennyama mugikutte. Kakati ebyo nze nga ali mu Buganda akulya Buganda mayirolo is going to make sure nti Abaganda bakomawo. Soka muzeeyo tuweko ku byogenda okukola gwenga kati omwogezi wa JNMK lolo yeesooka kulaba nti Abaganda bakomawo. Isuza Buganda ngate Muhoozi bajja mulimbanga Museveni kuba Museveni yekimuliko ekibi nti ate abakola ebintu ebyo bayita. Muzeeyi General Muhoozi engeri gye yakulonza okubeera omwogezi wa Buganda Region ebizibu by'Abaganda bino olina bimutuusaako. You must have to do here. Nenopo nayo genda jirwanisa. Era kyantegeezezza nti bano baategeera ali infiltrated kati mukube tumukyayise mu Buganda akiti. Tolaba kyaso. Kakati engeri gye mwayogedde ne General Muhoozi nga tumaliriza. Yes. Ekifo kino wakyagadde ate nze kasitompita nonkonsalutinga siri mususi wa mingi era mu government ya General Muhoozi eddako mwoli nabaga nti mu government ya Muhoozi eddako nja kubeera handola obuulira omuntu nakkiriza nakuwa respect tekyo tekikola kyagala bwa minister ye Museveni we bamuzanyidde nti ekisakaalowooza nti akola kuba bw'ayita mu kibuga alaba amataala n'agerageranya n'ebibuga biri byagenda. Kakati muzeeyi nga General Muhoozi amaze okulonda President Museveni bw'akeera ku makya n'akola lishafu era naye n'akuwa obwa minisita. Omwana eyasooka okusaba mu secondary ye ekifo n'olaba n'otamuwa n'olaba nga afunye first grade tomukaabira. Omukazi gwe wasooka okwagalako n'omusunda gajjalya n'azaala abalongo tobakayanira. I offered Museveni my first choice. I worked for him 14 years, committedly and dedicatedly. But I was humiliated for 14 years. Nenda bakusasanga baba wa sente nenda baba ntiyampa and I can understand. I'm a family man. He's a family yeye Museveni yalowooza nti bajja muga nti yampa kirungi nnyo ekyo muzeeyo kitegedde you can understand they have problems in their family so tonyigira president omukoyo oli olowooza nti ndi mwangu Museveni n'abagamba reconcile with that man sente ze muzimuwe kalugere yena ali ezize ezange n'aziremera
nga balowooza nti waliwo olunaku lwenti bafukamirira tewali kubafukamirira togenda kufukamira nabala nti tujja kutuuka ekiseera ejjoogo lyammwe libanyese kwatasoboka mujja kwekwekwea ku kamyu enyuma zibabuke nyeyiniu paka bakutte ku General Muhoozi ejjoogo lyono ono yali tayinza butajooga muntu yenna kuba bamuteekamu ku luno bakwekweza kamyu ate gamba buli balina ekibiina kyabwe nga bakiyita fellowship kirimu abantu 100 everybody was there except Museveni and Muhoozi naye baatunulya enneeyisa y'omuntu ono ne bagaa nti ali alukanti nnyo I was watching a meeting nga baga tukaunta Muhoozi tukuŋŋanya abantu bonna leaders benale mu villages batwale Kyankwanzi. You are going to fail. Why? A person to leave the village for 2 weeks to Kyankwanzi. No more sentiment. Sente bazina now. Bazina. Babi. 2. When somebody undergoes a training, he wants a job. What are you going to give them? Echibisiza mu local government ne bamu sente chichi. The issue is bano balowoleza mu sente nti bajja gula. Balowooza nti balirondera ombaka mu president ajja kuno tewakijja kubeera ogwanga ne bamugjayo obuwa ne bateeka ogwanga oli mufu kati ogwanga zanyira ku mupiira byozanye ebyo abantu bajja kuba bakutte nga tumaliriza muze General Muhoozi mu nnyango empologoma yazze nkugambye 226 obanga ojoyininga omuntu omanyanga kumanya his demand is solvable. Is he fighting a proxy war? Muhoozi himself is fighting for his future and the future of his children and his future. I always watch somebody. What am I going to do? I'm well privileged. God so well privileged. We have seen people. Power, wealth without political power equals 0. Buli muntu yaliko omugagga. Kiddemu ekyo muze. Wealth without political power equals 0. Tosobola kuba na ssente nga tolina buyinza. Uhuru Kenyatta yalowooza content kati balizibba. Baba kye bakoze Uhuru. Mujja kulaba abasajja abakutte ente nga bazikutte ssente nnume. Eje omukira guli waggulu gutyo manye ente bw'eteewa niko omukira ng'ekiriwo ekisobola omuntu okuva ku farm seddume yante olaba abasajja bakutte seddume z'ente nga bazivuga ng'endogoyi ng'enseeta buse emboka eyewuba emanga more popular in Ankole than anywhere else. Abasajja bajja kuddukira ku nte enkoni eyewuba emanga awo mujja kulaba abasajja bakutte amacumu n'embwa enjizi muzeyi obusungu buli emmanga wano obusungu njemba jenkola kuwa ku butambi abanyankole nga ente bajja zebagala ng'endogoyi abasajja abe bagadde seddume z'ente nga badduka helicopter gwenaaleka wano akaato omwana akabedeifa akayingiremu akafumule mama we ne kitaawe olaba abasajja bali bagenda mu katale ka Mubuulu pick up ng'eriko migwa n'erinnya akasozi n'erimu okulinnya ne badde emabega kozi mu neighborhood mulimu ennyumba y'omusajja akola mu revenue authority yalowooza bamukimye yabuuka ekikomera n'abaana n'omukazi yabasomesa daddaivu high jump kati ababbi mu ggwanga lino abaana baabwe babeera babayigiriza kuwuga high jump babayigiriza obwato abasajja kati batuyiningira ku nte ennume yenyangu tetokota bwe bakusanga ku faamu bajja zikwata amayembe olabe corruption teri kintu kitta gavumenti nga corruption and exposure abaganda bagati if you see an exposure must be followed up by punishment. If you are not going to punish people, don't expose it. Mugamba abamuli mudamu tuwandikako. These scandals demoralize the population. Binyiza abantu. Nti omusajja naddi amabaati n'agatakako kikomera ky'embizi. Akabantu. What type of person is this? What type of arrogance is this? You are planning. Oli yagateeka ku nte. In fact mwalisanyuse nnyo. Abanyankole baga nti empisi yeewanyu nekulya nekulondalonda. Bwe munaafu Muhoozi bwe mumuzanyisa muyinza fe Abaganda tuga nti obuuka omusulo n'olinnya muki mazzi. This is a chance. Miss it empisi yeewanyu. Naye obujulizi obuliwo ono yakubiddwa tayinza kujjayo omutwe ate Muhoozi kyadda mabega. Muhoozi kyadda mabega. Nze sikola ebintu byemmanyi mu nsi ne bwonzuukusa ku makya politics. I know political science.
kale mzee tetugenda kusukkawo wano otugambye General Muhoozi kwali ku ballot paper 226 agenda kuwummula amagye bamuvuma joko mu movement jakomo ku hadinyi n'ogamba nti bukyanga bajooga ku luno baakutte ku munyango yaleeta formula ey'okujooga abantu buli kwajooga akomawo Museveni yajooga abantu ewali ssente n'ateekawo owuwe omuntu ali omu alinoonye gavumenti omuntu ali ogwo nti ejoogo liryo lyatadde mu gavumenti yakulyekinze Muhoozi yakulyekinze ffe ffenna yatukulyekinze abaliraddeko era I'm going to talk to those who have been humiliated wenuvu maigundi nti naffe Katonda atuyambye tufunyeyo omusinguzi omukazi tabonaabona mali abiri that's a Muganda woman cannot be abused, cannot suffer abuses in 2 marriages. What I did not get from Museveni, and people asking me, kakati obwadvisor buki, I've created a contradiction. Kato obwadvisor nabusigalako. I prefer being a shareholder in a bigger company with a future than being a manager in a smaller company which is not profitable. Kamze obwadvisor obuleseewo. Buli muki. Obwadvisor obusuddewo. Bwe bibanga ebibiri biconflicting and caution. Bwe bagamba nti tosobola kubeera mwogezi wa General Muhoozi ate eno obeera advisor mu gavumenti ekya advisor kyo kirese kale tetujja kusukkawo future everybody think about your future ne munyonyi bakuga nti think about yourself first ng'ennyonyi egenda ggwa but if the people are fighting Muhoozi take power it succeed Museveni it means prolonging my present predicament. Nti no mu Canada yampa sente ne bazireme naye singa b'okuba abo basucceedinga President Museveni olina kudduka mu ekizayiro yes muzeeyi omukoko akwata ku buyinza wano ojja kuyita Nairobi emisinde kongera njavuwale ndifa ndi muwavu erich Mirundi ezen I have to be mupaka so I cannot be mupaka let me make a gamble somewhere else kogambolinge naye nga tozze mu bino naye ng'omuko muzeeyi kyo naawe okikiza omukoko akwata obuyinza n'aba president emisinde gy'oyinza okutwala wano besite naye agamba nti wakwata obuyinza asooka kukutta kati omuko negwenkoledde Museveni talina kyampadde omukolu aboogo n'amala abeera president wa Uganda 1.7 byekolaki emisinde egiribeera wano nga muzeeyi yodduka kakati anybody ajja atali ye muwagira tetujja kusookawo wano mbadde balayi balungi naye nga congratulations ngenda okukola olukola Abaganda baga nti akola ng'ezika epangisa ngenda okukola olukola numye gye nava nina okulumya gye nava omulimu ogenda kukola oteekamu n'akajanja sukuti akajanja kitono naye akajanja akayitidde Abaganda tukayita sukuti ogenda kubeeramu ne sukuti ogenda kukola olukola tulina okuyitawo Kikwete yaga nti oba golo tugiteebya mukono oba kugulu oba ki naye yino naye obubbi buyitiridde jana alina okuba president bazanyira ku mupiira ekyo tebakikulimba muzeeyi ne mugamba nti mugenze Misiri ye home ground what do you share with Egypt lindako muzeeyi nga mulindo babagambye ekintu kimu nti ekisabu kya mulindo kikola naye mukola oluguudo bayalukole ne muganda General Muhoozi alina okuba president oba muteebya mukono oba muteebya ngalo gole ino kunwa wamanyi takeera mukozi abantu bamwagala nnyo ono yeyadduse njidduse lave ey'okuvuganya njitya leka njidduke lave ey'okuvuganya njitya tetujja kusooka wano